ddala omukazi ono yafaaki omukazi ono battamutte oba yafa obulwadde bwe obuli nakyo omukyalo ono yezaali entuuko ze oba Mukama Katonda bw'atyo bwe yamugerera okufa kwe oba okufa kwe kwalimu omukono gw'omuntu omulala yabaayi bw'aba yafa bulwadde bwe kiki ekyaleeta obulwadde obwo ansa kamwa kabi kasasiro ganga Pastor Mondo Mugisha. Pastor Mondo yatuweereza ssente emitwalo 17 etujjayo maiti etugireeta wano nze n'ekitiibwa kyange kyembadde nkuwa kikomyawo. Mukama Katonda akummanga ebirala byonna naye n'akuwa amagezi agasobola okufumiitiriza ekituufu n'ekikyamu. Ebika by'obutemu biri ebika bisatu mu nsi yonna. Waliwo ekika kye bayita physical, kwe kugenda oli n'atuusa obulabe oba natta omuntu in physical ng'amusse n'amasasi amutomedde n'emmotoka oba n'ebissi ebirala byonna. Ne wabeerawo obutemu obulala bwe bayita psychology oba psychological torture. Psychological torture omuntu asobola okutraumatizinga obwongo bwo ne babuzannyirako kwegamba noweekyawa era mubalaba bawanuka ku bizimbe ne betta. Oli neyeesuula mu kalina neyeesuula mu train, oli neyeerungira obutwa, abamu bawanika emiguwa, oli neyetta. Oyo naye omuntu eyamuleetera embeera eyo abeera mutemu kubanga abeera yamutraumatizinga obwongo bwe ne buvaako nejja mu bulamu bw'ensi eno. Ate obutemu obulala bwe butemu obw'okuzannyira ku bwongo obwo. Omuntu oyo bwe bakuzannyira ku bwongo obwo n'owulira nga muli tokyasaanidde kuyita mu bantu, bakuswazizza n'otuuka ekiseera n'ofuna ekirowoozo n'ogamba ndabika siri wa mugaso ne wetta. Bwe wetta omuntu oli eyakuleetako amawulire agateetaagisa, eyakuteekako amawulire ag'obulimba n'akukyayisa oba n'akusiiga obusa kati ku njogera eriko yabeera omutemu kubanga yabeera yavaako obulabe obwo obw'okwetta. Igwe munnayuganda njagala otega amatu. Omukyalo ono gwe mulaba omugenzi Sarah ffenna twamulabira ku TV ng'avuddeyo n'agamba nti Pastor Mondo Mugisha yamuzaalamu omwana naye tamuwa buyambi era ng'omukyalo ono ayagala buyambi. Ate ekyamuleetera okusaba obuyambi kuba yalabanga Pastor Mondo ku mativi nga yeeyagala, alaganga bwavuga emmotoka esinga okuba ez'akabi, alaganga ye bw'alina ettaka eddene ennyo mu Kampala Wakiso, kwegamba ng'alaga nti musajja mugagga nnyo. Omukyala eri gye yali abafamire abaali bamuyambako okuweerera omwana ono nabo ne batandika ne bagamba ewaayi lwaki togendako ewa taata omwana ono gwe tulaba ku TV ayeewaana abeereko kyatukwasizaako. Omukyalo ono n'alaba nga abafamire bambi nabo kye boogera gye kiri. Omukyalo ono n'atambula n'agenda ewa pasita ku kkanisa ye, Pastor Mondo Mbu Saliyo akuumwa Bakanyama e Uganda, ne bakwata omukyalo ono ne bamuyingiza mu kkanisa ne baggalawo
omukyalo ono ne bamugabula kyetegeeza ne bamukuba kye bayita tocha nga bakanyama bakuba mbu ne Pastor Mondo yennyini ne yeenyigira mu kukuba ng'entabwe ekubye omukyalo ono kugenda kusala buyambi ng'abusaba ewaani ewa nannyini buvunaanyizibwa taata w'omwana kati yembu Pastor Mondo yalaba ng'omukyalo ono amunafuyizza kubanga ku kkanisa abuulira enjiri era alaga nti naayamba abanaku kati omwana ye gwe yaleeta ku nsi amulema atya nalaba ng'amuswaziza mu ndiga kwe kumukwata ne bamukuba era omukazi n'addayo n'obuswavu omukyala bwe yaddayo ewaabwe mu famire n'abibuulira nnyina n'abibuulira ne baganda be bino byonna tubitegedde kati ng'omukyala amaze okufa bannayuganda bino byenjogerako omukyalo ono weekoledde vidiyo eno nga wayise omwezi gumu oba ebiri omukyala ng'avuddeyo najja mu kamera okunoonya obuyambi ewa Pastor Mondo era omukyalo ono n'atuuka ne ku poliisi ekatwe ng'ayagala buyambi ku lw'okuba mbu Pastor Mondo ali connected mbu ku lw'okuba Pastor Mondo awagira gavumenti mbu yakolagana n'abasirikale omukyalo ono ne bamuvuluga n'atafuna buyambi n'addayo kaakati TVs radios nga kwotadde ne bloggers ife ba Ebenezer twatandika okunoonya Pastor Mondo kubanga serebu oba ali mulayimulaiti Pastor Mondo okwogera ku nsonga zino yavuluga omukazi n'alaga nti n'omukazi amwesibako teyeebakangako naye ebigambo n'ebyo nze Ebenezer yabyendowooza bye byaviirako omukyalo ono okufa omuntu okujja omukyala ategeera n'akugamba nnina omwana wuuno ate gwe nojja n'ogamba teweebakangako naye omukyala oli obeera omufudde omulalu tategeera omukyala yaluuzinga okubeera nga yeerabawo ng'omuntu mu mikwano gye yaswala eri ba obbizi be n'aswala eri abafamire n'aswala eri abataka ku kyalo abaali bamumanyi nti weesiba otya ku musajja atakwebakangako oyo omukyala alabika mulalo kyokka ng'ate abantu abamu tebasuubira nti Pastor Mondo asobola okwogera ekintu ekyobulimba kubanga pastor mumanyi ba pastors kyebasooka okukola ye netiwaaka y'amawulire TV zibaagala radio zibanoonya kubanga bavaako akasente kaakati omukyalo ono abantu tebamuwa matu ekyo nno ne kibeera nze ndowooza ne kimutuula ku bwongo ne kimuleetera stress kyekiri kye nakugambye mu ntandikwa nti waliwo ekika ky'obutemu kye bayita psychological torture nga bwolaba bakwata abantu ne babatwala mu ebyo bye bayita bi safe house ne babatocalinga ne bamuleetera omusota simanyi ne bamuleetera ekisolo ekikambwe kwegamba n'abeera traumatized era abantu bangi abasinga okuva mu ziweya houses tebasigala kyekimu singa abatafunye strong counseling. I tell you, awo nno wensinziira neŋŋamba nti Pastor Mondo ekyamazima kiri nti yatta omukyalo ono psychologically ng'amuttisa psychological torture okumutyoboola mu public omukyala n'atandika okuwulira nga takyasaanidde. Njagala gwe munnayuganda weeteeke mu kiti naddala gwe omukyala oleze naggamba n'omugamba nti nno yakufunyisa olubuto oli n'agamba nti akakazi sikeebakanga nako abaakufudde effala abaakufudde omulalu abaakufudde atategeera
era kkiriza obagaana oba oswadde. Kati omukyalo ono bye byamutuukako era ebintu ebyo Pastor Mondo n'agenda maaso ng'ayongerako. Yajja ku online ku Facebook ng'ali ne blog omu gwe bayita M-Sirich ku live neyewaana n'agamba eyali anneepankirako okusuula erinnya lyange ali mu ddwaliro amagulu baagawanika. Indeed ng'omukazi ali mu ddwaliro ali admitted, ono gwe twogerako omugenzi. Era ekyazzeemu okuwulikika ng'omukazi afudde. Pastor Mondo n'aweereza emitwalo 17 eza Uganda zijjeyo omulambo bamutwale bamuziike, naye ng'ate teyasobola okuteeka wadde olw'ataano omukyala bamugulire eddagala, naye ng'ate teyasobola okuteeka wadde olw'ataano omwana agambibwa nti yamumuzaalamu afune ekyokunywa oba ekyokulya oba ekyokwambala. Naye ng'ate njagala gwe munnayuganda omanye nti omukyalo ono baamukuba nako emiggo ng'agenze okusaba obuyambi. Ebyo ebigambo byogerwa maama w'omugenzi era byogerwa muganda w'omugenzi Sarah. Eddie Mizaya wenneebuuliza omwana w'abaye atya ku mpewo. Eddie Mizaya wenneebuuliza emitwalo 17 ezo lwaki towaziweereza abajjanja b'omulwadde omulwadde anywemu akatunda? Era lwaki emitwalo egyo 17 tewagikozesa at least omukyalo ono n'abanga atuuka okufa ng'amanyi omwana we ateredde ne taata we? Njagala gwe munnayuganda omanye ebintu ebimu bituuka ku bantu nga Mukama Katonda aleese ekiseera ekituufu walina okukikolera nti tojja kuva mu nsi muno ng'ensonga eno abantu tebagitegedde. Omukyala n'avaayo kuba kati gwe weebuuzeemu omukyalo ono yasirikira ekyamapaka omwana ali mu myaka 10 naye ne yejjayo omukyala ne wayita emyezi 2 n'afa. Yali talina kimuluma. Kyekiri kye nagamba nti Pastor Mondo yatta omukyalo ono psychologically. Era Pastor Mondo singa omukyalo ono abadde wano e Bulaaya oba mu Europe babadde bajja kunoonyereza okuviira ddala ku miggo egyamukubwa maama gy'ayogera ku maama w'omugenzi jjajja w'omwana ne muganda we bye bali mu kwogerako mu kamera. Babadde bajja kunoonyereza balabe nti osanga emiggo giri omukazi ono baamugalamiza ne bamukuba ng'omwana omuto gye gyamuleetera okusitula ekirwadde ekyamutta oba okumuyisaamu amaaso nti yeesiba ku musajja teyeebakangako naye kyekyamukosa obwongo ne kisitula ebirwadde. Abantu abamu tebasobola kuyimirizawo puresha y'obuswalo oba ebigambo ebiswaza ng'era omuntu oluba okumwogerako mulaba abantu bangi bafa balwala trauma bafuna stress just kulwokuba bamwogerako alaba aswadde mu society. Abantu bangi bekuba amasasi. Kati omukyalo nayinza okubeera ebigambo Pastor Mondo bye yakozesa ku media, ku zi TV, ku zi radio, ku internet kuno nga bye byatta omukyalo ono. Naye ate emitwalo 17 gisobola okupangisa emmotoka etwala omulambo okuva Mulago bakiryalingeko byonna ebyo. Olwo bwonna bubeera buswavu
bw'obeera ng'osobola okulabirira abaana b'otozaala lwaki omwana owuwo tomulabirira? wano nno wenneebaliza Peter Sematimba pastor eyali member parliament House Girl yavaawo n'agamba nti nze yanzina n'anzaalamu omwana. Pastor teyawuliriza birala byonna, yatandikirawo okuwa obuyambi omwana nga talinze na kugenda mu DNA. Kitegeeza pastor yamanya nti omukyalo ono namwerakako, ne bwe mugenda mu kooti n'oteekayo ssente empitirivu kulw'okuba gw'oli connected, osinga omusango result singa zikomewo nga ziri ku sayidi yo, omutima gwo guba gumanyi nti mu butuufu omukyalo ono namwerakako. Ate omukyala bw'abeera nga tebamudikiralingangako nti mulalu, olaba n'omulalu aba amanyi taata w'omwana nga bano abalalu be bakwata oli namwerakako ku mpaka. I tell you, njagala gwe munnayuganda ojjukiremu ekikolwa eky'omukyala gwe bayita Katushabe omugenzi Haji Serufu eyali nannyini payini oba omusuubuzi w'emmotoka. Omukyala oyo gwe yatta yafuna bakanyama, omukyala yagula emmotoka n'asigazayo balansi, mwami Serufu n'abanja balansi n'amuleetera bakanyama. Bakanyama baakuba Katushabe paka lwe yafa. Mwami Serufu ne bamuteeka mu kkomera n'atandika okuteekayo ssente agula balooya. Omukyala gwe yali abanja miliyoni oba 6 oba 7, kati ate n'agenda mu miliyoni 100 anti agula balooya asinga omusango. Stupidity. Ne weebuuzaamu nti singa omukyala oli gwe watta eyakuteekesaako erinnya ebbi, kuba Serufu ne boogenda ne bakusanga mu Amerika bamanyi nti omusajja mutemu, lwaki tewagumiikiriza omukyala oli ebbanga lye yakuwa okuweeramu ssente zo n'ogumiikiriza azikuwe? Wafuna erinnya ebbi nti watemula, otaddeyo ssente ezikubisaamu ze wali obanja omukyala emirundi mutwalo. Pastor Mondo Mugisha, olina erinnya nga pastor, olina endiga z'osumba, lwaki okkiriza okuswala kati omukazi afudde? Kati ebibuuzo bitandise okujja nti omukazi ono battamutte. Eddiini zanze neteekawo ansa eyange nti ye omukyalo ono battamutte psychologically. Maama w'omuwala omugenzi Saara n'avaayo n'agamba nti omwana wange yagendako okusaba obuyambi wa Pastor Mondo, ne bamukwata ne bamukuba ne bamutulugunya, kye bayita tocha. Ebyo byonna nga lwaki obikola nga ate omukazi wamwerakako wekka? Lwaki omugulira bakanyama, omuleetera bakanyama bo kubanga oli wa bbeeyi? nga bwe wali omwerakako tewaleeta bakanyama bakuyambeko ng'omwerakako. Abantu bano be bavumaganya gavumenti ya Pulezidenti Museveni. Abantu ne batuuka okulowooza nti gavumenti ya Pulezidenti Museveni buli ayagadde akola kyayagala, naye ng'ate Pulezidenti Museveni ebyo tabimanyi kubanga mu famire ye temulimu abikola. Naye abantu bano abalowooza nti bamanyi bali connected ne Pulezidenti Museveni be bananyini fujjo, kubanga ogalamiza otya omukazi omukulu n'oba mukwata bakanyama ne bamuteeka ku ntandaalo kulw'okuba mu muwagizi wa Pulezidenti Museveni. Kyoyagala okuŋŋamba Pastor Mondo, Pulezidenti Museveni ne gavumenti ye bamanyi engeri gyeweebaka ku mukazi ono. Kyoyagala okuŋŋamba nti Pulezidenti Museveni kubanga omuwagira ye yakutuma ogende ku Facebook live w'emusiriki bloga we Netherlands ogambe nti yali akwepankirako amagulu baagawanika ng'oli mu pate kubanga omukazi yajja nabu mu public, kati nawe n'omuddiza nti kati amagulu bagawanise. Ekigambo ekyo nga kiva mu pastor. Oyagala kummatiza nti Pastor Mondo Mugisha omutima gwo tegumanyi nti weebaka ku mukazi oli, ovaayo otya n'ogenda ku TV yali kwanika ati n'akakasa nti no teyeebakangako ku mukazi oyo, omukazi mulalu.
bw'oli omwebakako wamulabanga mulalu emitwalo 17 okugjayo omulambo waweereza zaaki bw'obeeranga tomwebakangako buli afe mulago bakubikira nti sente obabe sente z'obuyambi kitegeeza obumanyi ebintu bino bannamawulire ba Uganda tebagenda byongerako kubanga Mondo ali mu limelight ate batiisatiisa kulwokubanga musirikale yaliko omusirikale naye n'abasirikale saagala mulowooze nti abasirikale bonna aba Uganda bonna balinga Pastor Mondo ekikolwa kino kye yakola abasirikale abo bwe mulaba balina famire mwe bava era singa tusiiba tulaba ebikolobero ebikolebwa abasirikale abo mulimu abantu ab'olubatu nga bali benna banyumizaako atambula ne celebrity neyeyita celebrity n'okusinga nannyini cerebu yennyini nti ebiseera kamiliyoni weyabeerera awo ow'omutawaana abantu abatambulanga ne kamiliyoni baakubanga abantu nze nalaba ku mukazi gwe baakuba ne bayiwa amannyo ekabalagala ku bbala ya sheri naye nga kamiliyoni si yakubye naye nkeera empapula z'amawulire tvs zagamba kamiliyoni yakubye omukazi ebisirani byonna nga bigenda ku kamiliyoni bakanyama abayambako Pastor Mondo okukuba omukazi teri aboogerako boogera ku Mondo nti yeyakuba omukazi kubanga maama w'omugenzi yayogera Pastor Mondo nti nno yakuba muwala we ng'ageza okusaba sente z'obuyambi bakanyama teri aboogerako kuba bo babeera bakasasira bannayuganda njagala nnyo obale ekinaddirira okusinga okulowooza nti nno olongoosa erinnya lyo osobola okulongoosa erinnya lyo mu spam nga Peter Sematimba bwe yakola njagala tutunulira omusajja gwe bayita Bobi Wine Kyagulanyi amawulire bwe gajja nti alina omwana gwe yazala mukazi w'e Bungereza Bobi Wine teyavaayo ogenda ku TV oba mu mpapula oba ku social media okugamba mbu teyebakangako na mukazi oli kituufu yali amanyi nti yamwebakako Bobi Wine kye yakola ng'omuntu ategeera yatandikirawo okuwa omukazi oli obuyambi omwana n'atandikirawo okubeera nti no n'amugamba omwana ajja nga awummule amanye banne omwana bwe yagenda wa Bobi Wine yakwata omwana n'amutwala mu DNA nga n'ensi tetegedde results ne zijja nga tata omwana mulala ate nga taguliridde ng'abalala bagulirira Pastor Mondo olaba ekitiibwa Bobi Wine kye yazannyiramu ebintu ebyo lwaki tewakikola nga tomanyi kituufu omukazi wamwebakako lwaki ovayo omwegaane mu public omuyita omulalu era naawe osobola okuba n'ogamba nti nno omukyalo naakulumye emitwalo 17 ze wawaayo okugjayo omulambo lwaki towaziba wanga mulamu bamujjanjabe era naye Pastor Mondo ogenda kera ku makya ogambe eddiini zayo akasajja ako sikaagala akasajja ako kabi nti kaakukola ki ng'abalala bannayuganda bonna bagamba eddiini zayo alina omutima ogw'obutaagaliza biki kubanga sikkiriza kintu kibi wadde ndi mukwano gwa Pastor Mondo Pastor Mondo kyali wange I tell you mwemanyidde ebbanga ddene emyaka gisukka 20 oba okitegeera naye tekiŋŋana kubuulira bantu nsobi gy'abaakoze kubanga Pastor Mondo alina abantu bangi abamulabirako abajja okukoppa ekyo nti omuntu omukazi bw'anajja naŋŋaba alina omwana wange nja kumuteeka ku ntandaro bamukuba emiggo kibi era Pastor Mondo saba Mukama Katonda era omwebazi nti omukyalo ye yafudde oba yafa Saara yali tabeera mu Europe singa yali abeera mu Europe oba ng'ali awo America baali badde bazze ne batakula fayiro ne baba wamukuba emyaka 10 emabega baali badde abantu bagamba okumukuba kwe kwamuviirako okufa okwo gubeera musango gwa mada wadde wamukuba emyaka 10 emabega
eyo sanity esangula mu nsi zino ez'ebulaaya. Tekitegeezangako ku lw'okuba oli mukwano gwa Pulezidenti Museveni, ku lw'okuba nti nno waliko omusirikale, olina abanene mu gavumenti, nti olina kweyisa nga nsolo. Mwonoona gavumenti ya NRM, mwonoona ekitiibwa kya Pulezidenti Museveni. Bagambe nti abantu bonna abeekuusa ku Pulezidenti Museveni beeyisa bwe bati, ekitali kituufu. Pastor Mondo ekintu kyakulidde era kyakulya. Ovayo te ne weewaana nti yali atambulirako amagulu baagawanise. Ekitegeeza omanyi lwaki. Omukazi mbu ng'agenda okutuuka n'agamba nti bannaye bwenfa temutegeeza Mondo kubanga ayagala nfudde. Era yendiidi omukazi bwe yakutuse n'oweereza emitwalo 17. Njagala bannayuganda mutunuulire omukazi ono owa Bindeeba. Omukyala wa Bindeeba yali agenda kwetta olw'okuba Remi yali amutaddeko akazito k'okumuganyiira. Omukazi yali agenda kufuna trauma, ebirowoozo nga bitandise okujja, yali agenda kwetta. Mwamulabanga bwe yalinga akabira mu kamera. Singa teyafuna public support okuva eri ba Eddie Mizaya. Omukazi n'ataliko ensi eri wamu nange. Kwe kudda engulu. Ne kati senga naye twamuziika. Abakazi bangi abagudde eddalu just olw'okubanga mu kubamanyiira bwe batyo. Abantu bangi bafunye trauma, bafunye stress olw'okuba babamanyiira bwe batyo. Abantu bangi batiisatiisa. Oyo tetujja kumwogerako kuba yali musirikale. Gwe bagamba nti n'abasirikale bonna beeyisa bwe batyo ng'ebitagasa. Bwe wali weebaka ku mukazi ono ng'omuzina Pastor Mondo, lwaki abasirikale banno bali bwe waleeta bakuba omukazi, lwaki teweebaka waamini tebayimirira balinga weebaka ku mukazi? Lwaki obaleeta nga results zibaze okuvaayo? Abantu abamu nga ffe ba Eddie Mizaya tuyisa n'ebirango nti bannange ani alina omwana wa Eddie Mizaya nnyambe okontakitinge. Tuli banaku bafunye olw'omuganda waffe nono olunaku twali tetusuubira nti tuyinza okutuuka ku kino kyamawulire nga twogeraganya ku Sarah Namondo. Ekyennaku era ekyatumalamu amaanyi yatandika kubira mwami oyo ssimu yalimba bulungi nga buli kimu akola ki. Kuba Sarah yagamba nti saagala kyankalanya amaka go oba kinze njagala buyambi bwaki bwamala kubanga yali tamuwasizza. Sarah nga akubanga amasimu nga yeesiba ku muwongo lwajja nga tusirikiriramu omwana twesonanga nga famire ng'asobola okusoma bwe bityo. Ekyo Sarah nga agamba kaŋŋende sina kyakola mu bulumi nyinza okukera n'envaawo kaŋŋende nkompulentinga emmondo nze kennyini kubanga nze nazaala omuki omwana. Tumugamba munnange ate oyinza okufuna obuzibu oyinza okuttira n'agamba kaŋŋende ndeke mbeera abaddenga n'omutima omuki. Bwe yagenda yengusa bulungi naye bwe yagenda ku kyaki Sarah muganda wange yakubibwa naye nga teyakyala nti yali akola ki oba yali ayagala kasente yakubibwa n'emmondo yennyini kubanga baamuyita n'ayingira munda mu ki gye baamuyita ne bamukuba mubi nnyo. Sarah yakomawo era yatuukira na mu ddwaliro n'agendako kagundi ne bamugamba munnange emmondo ye tasoboka.